Musajja wogu. Gino nno twogera ku Gyambaga Egyembaga anjiri gyali gyakweyonoonera budde kati tuli ku bya giri serious. Naye Mukama Katonda. Ontegera bulungi. Kati emyaka 10 nga mukyala Lutaaya. Giri gyonna 3 yali ali awo. Ate gaawera maama. Kati abaweemeka. Giwera. Kulira. Mapa ya Maria Mudagiri yamukuba ku miggo. Kali mukaga emyaka nga 36. Ana. Yeah. Yejo bayirawe. Yejo. Omanyi n'embaga esazo bagamba nti ya myaka 10 megola bange eyedda. Kati kumbaga gattako emyaka emirala 10 gye myaka ago. Anko yakangu yamwanguyira bwanguyizi. Yamwanguyira bwanguyizi. Pa sayine emyaka emeka. Ayinza bali myaka 18 era yamwangu. That boy is asinga alinga 20. Era weewo 37 ali mugo just kugenda kuyinga tanayingira bibayirewo tanayingirawo. Tanaba. Yes anko yayangu bwanguyi. Neka kati emyaka 10 officially nga bufumbo buki? Bunchi Mrs. Lutaaya. Ne ate mu myaka 10 myaka yange 3 abulina mu kibatu bwati. Omusajja amutwalako ku TikTok n'amubuusabuusa mu bwati. N'amwama kati ana propose nga zino t-shirt za Kyagulanyi. Ayina bba mukyala. Kati kukumya mwinako 3. Amunywezeza kati bano mwesatu musango ki honorable gwe yakola. Sawa zino loza babawona emisango time ebe etuuse. N'ogamba na. Emisa kati honorable musango kika kigwa agenda okukola. Simanyi mbadde sinamunonyereza ko pozi. Ogutakolwangako. Naye anajjukira emyaka gyona lebo obeera n'ekitaana nga kiri recommended by your doctor. N'omufaliso nga musawo yagukola ki. Kati singa bakugoba notasobola kumufaliso ogwo bonaabona nnyo agonze n'osigala ng'osobola kumufaliso ogwo. Yobola banze ngamba abawala mutuleke kugina emyaka tweyagaleko otuke mu myaka giri egifugwa nga tolina kyakukola. Gwe kati oba oyagala bino bye twogera kutunuulira mama ne taata we waka Mukama aba akyabakuwadde babiri. Taata kati yaloopa edda mama ye yaloopanga. Okimanyi? Taata kati yakuba essimu. Banange nyammwe mu muŋŋambire. Yogerako ne maama. Yogerako ne maama. Andi akuba bwate essimu. Mukadde gyebaleko ali ku muwala bwe. Sifa gyebale. Badde nsaba oyogereko ne maama wo. Wakyampisa bwatyo. Kati saa 6 sinnanywa ku caayi. Bw'omwefumbira nti oli mukopi. Bw'otamusaba oyinza okusula enjala. Yakedde mu saluuni tannajja tannakomawo. Yagenze mu kibiina kati ng'eggulo ku Sande. Maama yataddeko emmere ku ssaawa 4. Baalidde 12 ez'akawungeezi. Maama alinda Haffy ava mu kibuga ye omwana we alina okulya kamera akookya. Bambi taata ali awo. Nze nkujjulira emmere ng'omwana wange tannatuuka. Genda mbakazi n'omusajja twere ne mbakazi bamusaba ssente yavaayo dda. Yakedde mu kyaki ne bamala ebibiina by'abakyala okwogera kino nakiri n'alyoka addajjule enjala erumidde taata. Ate baba bakulangira bya bituufu oba babikolanga naye nga wabivaako. Wabivaako mazo zaalayo abaana bameka. Anti wulira otuka time nga n'ebweru omukazi naye akuvuma bubi. Naye abaana baayo obazadde bakuze. Nina ka video ke nalabye omusajja yadduka ewaka ng'afunye omukazi ow'emirembe. Bw'amala okutuuka yali omukazi naye n'addamu n'atandika okuvuma. Kati adde ewo omukyala mukulu amugamba mukazi gw'oli mulogo mukazi wange omulozi kati naye anvuma. Bambi. Kumbe kati akuba obugenyi kaawedde. Ebyo natubyogera tubozaayoza. Bane twagala obbayozaayoza. Bane mweyogeyoge mwebale kubeera ng'ate myaka 10 bweddu. Kirungi ekyo. Bafunye ku mperekeze public figures. Ono si Chosen Becky. Mulengereddewo tombuza. Omulengeredde ku ki? Nviiri. Kale ani addakaawo. Ndowooza muwala waabwe omukulu. Namulondo okukyalo. Namulondo obuzaabuzizza ensi eno. Olaba ate tomutegere ivo wo. Ate wano ngazze nnyo obuto. Namulondo oli tukozesa ensobi mu nzikiza. Kati Namulondo yenkananga mukyala Lutaaya. Ani? Benkana emyaka. Namulondo yatandika katemba nga myaka 8. Yeso maddi. Namulondo olaba ali bubi. Nedda ntagala tutegeeragane. Okusoma kireke waliwo ebintu tutajja kutegeeraganako. Namulondo wa myaka 25. Wulira taata we waka. Kale relationship kati njagala manye relationship kati
Chezeni Beke ajja kale ng'omuyimbi. Buwala bwa taata. Ono ani bano babitusi. Abalenzi babitusi. Ngatenda babana. Ono omuwala Bettina Namukasa. Oli mama Nakanjako. Aliwa. Kali akawala kala mama Nakanjako. Akaluwa kasembye. Kana akazanya ne buno obulenzi. Ke kaliwo. Toma akawala kambala Gomez ne buno obulenzi. Mumanyi mnaye wajjamu engo ya kyuka. Bwajjamu ki Gomez. Abana kisulanga wa. Bwajjamu engoye bwajjamu bwakyusa Gomez. Bwajjamu ebya mama Nakanjaka. Kati munaye mune oli mulenzi nze naategeera ntya kyotegeeza. Teri atajjamu ngoye n'atakyuka. Saymore nze simulanko ng'ali bwereere. Nga tali muza mama Nakanjako. Yona ali makadi bapitusi. Yaliwa ntuddize ekifaananyi ky'abawala kiri. Kati wali mukyala Lutaaya ye Eve ono ye mama Nakanjako. Ono y'omwana omuto yasigala bali akulu bako okwemola n'abazadde. Ewa oyo tukanga bikuswaza. Kati paya singa ajja. Ne oli muwala abo omuwala omulungi ennyo. Era oba n'obusungu bungi bakubayo kimugwe n'ovaawo. Emyaka egyo giswala. Kati kababera nono omuwala omuto. Ate omulenzi era naawe oba okimanyi bulungi era ne muzeeyi yakalaze. Kuba yata batandise okuvulira amazima. Ebifaananyi bya maama wo nabyo. Naye tugende naye. Omukyala alijjukira taata batayagala kubeera wakati wakulaga kifaananyi kibi. Bwana wali mu kugulumiga kubeera musajja. Naye ate era gwe gwalina gwavulirako. Ebifaananyi bya maama wo. Olisawa n'agamba naye muna. Tugende omanyi omukyala bannange jangu maama watuyita mu katikitooko. Taata no yayita payasi. So, by the way, ono omwana waabwe ye matrimonial child. Bonna baana naye yoyo w'emikolo. Omusajja tayinza kukuba mpeta n'egibeera myaka 5 tamuwaayo kaana. Kituufu. Era nze nkaterese eryo ejjindi terese. Tomanyi nti bamanyi obbula. Oyinza omutereka n'abula. Olimba naawe. Angulira atuuka n'abeeramu kati n'anoonya buli walabika nti asobola okufulumirawo. N'ajjako mu kutu ng'alaba tajjaawo. N'empeta tejja. Oterese omwana w'empeta tejja. Paka bwabulira mu gundi mu bibegaabega. Kale ne tubayozaayoza bannange. Kati principal ajjamu gaani. Ate era naye emperekeze. Ate babadde mu green. Twekifaananyi kya bonna n'abalenzi babitusi. One love. Badde ku One Love. One Love. Yalabiseeko principal. This was beautiful bambi. Kati mane tubayozaayoza kabonero kalungi nnyo naddala ak'obufumbo. Ffenna nno bino bye twogera kubeera inspired. Myaka egyo 10 gya mpeta waliwo giri. Egya taata Payasi nga wakuteeza bitimba. Irene nno y'omu ku bantu abalina okwebuuzibwako ku bufumbo. Kale awo tuveewo ndowooza. Dax Vibes ayagudde kabenje. Hali ati. Bangani tajja kuba